kulika ekivulu muganda wa si byangu yoni naye ekivulu twakiseemu okay ate ne tukiyitamu bulungi. For starters bwe walengera enkuba emisana kiki ekyakugira mu mutwe? Enkuba of course pressure yali y'amaanyi nnyo nakankana byonna byonna byetubikola obimanyi kuba yagaana naye neŋŋamba naye omanyi Katonda bwati wakoze ki wasazeewo of course tuba tulina okugenda mu maaso n'ekivulu kitadde tosobola kijjayo ebintu byonna byonna obitaddewo enkuba ebikubye nenga ekivulu kijja kijje yamaani. Abantu badde surprise bagamba naye obudde obutooma abantu baavaawa. Where do you base your energy n'ogamba ebyaddala nalindi awo nga ziweze essaawa bweziti abantu ne bayiikawo? Nalanga bulungi ekyo nkimanyi nkyewulira nalanga bulungi nagezaako nnyo do to do gundi eyo activation eyewansi yawansi nti oyinza okwesanga nno nga ku TV saalanga nnyo saakola ki naye nalanga nnyo wansi fulaya ku fulaya ng'abaana nina ttiimu ekajjansi kuba na beesinga nengamba nti tukoledde lweza. Of course omuntu ajja okwanguyira okutuuka ku kifo around abawa in that area then nenkwata n'ebifo byange mwempangaalidde nengamba nti Busega mu katale abantu awo mbeetaaga nengamba ennamasuba wembeera abantu awo mbeeyisizaako bulungi mbeetaaga nabo naye mbakakasa nengamba kale wennaafuna ab'e Busega nenfuna ab'e Kajjansi nenfuna abali around tunaayimbira abo. Kye kyakuleetera okuyimba oluyimba lw'omukulu luno lwayimba ku stage abaakulaba olw'ebyennyanja bakulaba ng'asaaga anti kozi basudde ani si basudde anti waliwo abaŋŋamba nti ekifo gye ngitadde tojja kukola mukulu Nobert yaŋŋamba bwati yaŋŋamba manyi mu kusooka yali ayagala okuntegeka ndowooza munaye nandaba nga sijja sobola tegeera nampimamu nagaanayo sente zange wenziteeka teziriyo zijjaffa obumanyi batupima kati neŋŋamba naye omanyi nali mpanise ngamba noonya olwo kifo nanoonya Diddy's World noonyezaako eyo kale nga mu kibuga sisobolamu wabbeeyi expensivity neŋŋamba naye omanyi folisiza oti eno lwaki sigenda eyo nengenda eyo mu kibira nenga omuzabbibu mujje twesogga ekibira neneetetegana lwansonga nali mpulira nga nkyagala nkisobola nfuna nteeka eyo kati Nobert already yali aweya nti mbadde nnoonya ekifo Tomu nkubidde essimu eno nze ndi mutegesi ekivulu gy'okitadde tojja funa bantu ekivulu badde olina fazali kisanga lubugo oba n'oluteekebwa mudula we yatadde n'anafuya kale sigenda kutegeka nyinza okuba sigenda kutegeka naye nze nkugamba ng'omuntu aludde ekintu ekyo kyannuma naye ate kyampa amaanyi awo wennyini nenkoma n'okuwuliriza amagezi g'abantu ge bampa kuba baali bagampadde nga mangi nga buli omu aleeta amagezi ge oba wakayiiya kino eno ng'ate oli ajja naga naye ate wandikoze bwoti kati nemmanya nenga naye omanyi we naawuliriza buli omu sigenda kugenda mu maaso na show yange kankole decision ng'omusajja yaman so ne tusalawo ne tutegeka ekivulu kyaffe eyo kito kyakoze bulungi. Talk about apology gyewaze n'okola ku TikTok oba teyadde TikTok live baani be weetondera byebiki ebyatambudde obubi? Of course tewabulawo tambula bubi mu show kusengera ddala guba mulyango ba stage nti abantu bajja abaagala okuyimbirako abamu ne batafuna mukisa abamu ne babakwata bubi abamu ne babakitegeera yet abamu bakuyambako in support okulanga ekivulu so kati abantu bangi bali bankubira amasimu naye ate nga nina pressure ya show enkubye ntuusa wano ku mulyango naye ate bakola kati ne baŋŋaana okuŋŋaana nayita omujjako ki essimu and they were right so kati mbuufu bwekyo nema nga sola kukwasaganya kumanya ani ayingira ani agenda oyimba ani lwansonga oba okola show bimanyi boni tosobola beera nga yegwa managing stage tosobola beera nga yegwa managing omulyango gwa receiving abantu gwa otegera gw'olunaku oba olutuuseeko ng'otuuka
kuyimba oshegera so nafunira ddala obuzibu waliwo incident yatuukawo wini wamumami wini yatusupportinga wano mu kugira ate n'alaga nti nga omanyi bafaani ba ku TikTok of course agamba tomu eze ku show yo kati bo baate babimanyi bakadaama beri eri ani tebamanyi tategeka ku show tamanyi nti show yo nga yo ebeerako ne departments nti n'owo omuntu department ogagwe kwasaganya stage ate ng'omadde ne ssente omulyango n'otuuka n'oyimba kati bo nga bakisakufu nga tebasaba kitegeera ne bakisakunze tomudino ogana wini kati gaba bataddewo ki ate nga nze wini muntu wange nnyo mukwano gwange ate nga mwagaliza kisinga lwa nsonga naye ali mu roots ze nayitamu gyojjanga tiktoka ojjanga content creator nojja osegeera n'otuuka ekiseera n'ogaana naye kati manyi nsazeewo kankuba eki endongo osegeera omwana ng'oyo ate kitonde kikyala nti yeetaaga just okwogera naye omugamba kirebe kati nze kiyinza obutanuma kuba naffe shows nyingi zetutayimba osegeera naye tosobola vaayo n'ogamba oba n'onyiiga olw'ensonga okimanyi pressure eyo. So you apologized for someone ataaliyo? No, yeah, like natwala that responsibility olwekyo nti yange kuba wini yatuuka ku stage awo bwenjo beesigako ennyo kuba yatuukako bambi Mudra nga mazo yimba Mudra oyo omusajja mulungi nnyo yali ava imagine yali ava yangamba tomunva ejjo nasose kalangala nkedde nyina wenyimbe naye nzijja segeera ate engeri Mudra nti yalina wini ate kyampisa bubi nnyo okuba nti wini teyayimba kuba Mudra yayita wini ku stage namuyita nti kateka yakayimba kafene wini lwakuba DJ nga kayimba takola takayina ate ndowooza nga wini teyaze na programu ye abawo challenge kati DJ n'agamba kayimba sikalina ate winning amaze otuuka ku stage jukira Mudra amuyise kati wabawo okulabisibwawe segeera so ekyo tekyali kirungi naye engeri omukolo gye gwali gwange I took the blame. Okay, waliwo omuvubuka yayimba oba ebbina eddene eyajja n'alaga ekifaananyi kye yalaga ku stage era ne bamwetonza abantu bo by force. Yalaga kifaananyi ki mu mukolo gwo era gwe kyakuyisa kitya? Wali mumativu n'abantu omunyweza ne yeetonda by force? Of course. Nze sikiririza mu mpisa mbi segeera kuba nze sina we nzikoze nfuna n'ekirala bayimbi bannaffe bw'oba ozze ku mukolo gw'omuntu gubeera mukolo gwa muntu naddala nga n'omuntu omulinaako obuzibu n'odda buzzi wali n'olaba oba osapootinze te nazzeewaawo naye nga kavuyo kaki nze nagende waffeefe saayimba but I went there ndosa akavuyo kangi saatekawo mbeera nengamba ize fefe anko fefe muyiseemu nyimane malayo kimala ate ng'omukoledde drop olanze okoze eki kasita gwolaba nga show eri successful omuyitidde abantu kyekiba kisinga ne kati bano abaana bo bamanyi nti endongo bagitambuliza ku stage nedda oluyimba n'oluyimba ku stage nga abantu tebalumanyi tebijja kukola ki tebijja kukola lwansonga bajja baba kutunulidde we bati olina sooka tambuza ndongo oluyimba ogenda otutuuka luyimba ku stage nga balumanyi kati ekibayombya kyekyo otegeera just we bakujja ku stage ne batekayo omuntu omulala lwana okole nnyo manya nti tonnakola basobola okuba nga tebakyakujjayo webale kyova naffe tulina we tutuuka Gravity n'ayimba ennyimba 10 gwe ne bagamba yimba ennyimba 3 n'okita tosaawo nnyo mbeera omanya nti Gravity yakola nnyo naye nyina okukola ki okola ennyo tonyiiga toyomba lwansonga oyo gwovuma oyo gwovumidde ku stage oba gwogira naye ajja tukaga kano yakola empisa embi omuvubuka yayomba omuvubuka yavuma omuvubuka yalwana musegeera bubaka ki bw'omuweereza kikyamu nnyo era nze nkivumirira lwansonga nawe ojja lukuba otuuke ekiseera nga gwaliko omanyi kabakadde nga gwaliko naawe nga weetaaga abayimbi ate nga nze gwojja okkubira essimu ate wazze ku show yange oyagala gyonoona okiteekamu obuvuyo nange njagamba so you are not happy about that? No, tekiriiyo show yange ndikyaliiwo otegeera nvubuka munno kuma empisa
mbeererawo nyimbiddeko ate kyokka nga n'abamu tebakwana bulango kikutte ku kasimu kiri kitya nabalabyawo baboyise naye jasinze mbeera nnyo positive neweba ensonga nga enyigiriza oba ekola ki mbeera nnyo positive ensonga nkimanyi mu music industry buli omu yeetaaga ki yeetaaga munne people are expecting Kibanda alien skin kyeyakola kyamala. What happened obutajja tekyakunyiiza sikinaako buzibu kyo yali yange newe nandiyimbye nzekka abantu abajjawo baali bazze kulaba nze kitegeera kyo yali yange ndi musajja neesobola kyeyali alina okunkolera kyekyo kyeyankolera era nasiima lwansonga yampisa abantu ku show yampositinga eggulo limu so kiba kitegeeza okunza abantu mugende tuwagire tomudi so kati the boss is always right kati the boss is always right kati newaba inamu akasobi era ojjukira nti yakola etteeka the boss is always what so kati ye ali right kyaba asazeewo kyekyo naye kirungi nasiima nti agendayo nina drop n'agikola ate bulungi n'ayita abaana ga asatu tubeeyo kimala. Ani gwosinga okwebaza mu mugendo guno especially ku Muzabbibu concert because eyo milestone wagikutuuseeko okusookera ddala omuntu ali ku top ajaba Agatha Agatha yeewo mubiri Agatha yansi twagenda okutuuka mu show nga tutunze tickets nga 1500. Wow, that's nice. Tegeera nga mweziri mbantu so nga afazali nga tulina 1500 ate nga baziguze maanyi ga Agatha musegedde nga mu kitawuni n'ayitamu n'akola biki n'alanga ku TikTok n'ayita mba tiktokers bannabe n'abajjukiza osegeera onfuna so Agatha ye top yabakulembedde ne ba tiktokers balaba nabaze banyambako TVs BBS yaffe yali etukuba osegeera bulango yali ebukuba so bonna buli kisa kitaddemu omukono naye nga number 1 omukyala omumayi bagamba we mufuuka basita kuba wafuukafuuka dda naye ati time timutuuka ne mubavaamu Agatha ono tomuveemu ngaakuyiriddewo nnyo omubiri ate essaawa eno ogiraba kubanga essaawa eno Agatha saakamulaba singa nali wakumuvaamu oluyima netukubyawo ne bansudiyaawo ne nikola biki esegeera naye nga ye Agatha waali ensonga zino ye yazitandika nfuna so kati oba tolina ngeri gyo naawe nyiwe tunamunoga naye akigwana so Agatha waali akyaliwo. Okay, nga tumaliriza teri mabanja gonna ate nkya bakusange mu kamera ng'ogamba waagwana ebintu biri bulungi era kiki ekiddako njakuzayo ku nsonga ya Nobert anjagaliza musajja mubi yali ayagala ngende ewakundi ngende mu Kampala sikuwulidde bulungi yali ayagala okola ki ayagala ngende mu Kampala veeyo nga ninga ye nange ndowooza bankuba erinnya balikoleki balijjemu segeera bagala mbu mpretendinge nga bye bakola bo tuli bulungi nnyo nono tetukoze bulungi nnyo kumbe ate mabega nyinayo amabanja kyova nakyuzinga ewantu wensobola Kampala jjukira ekifo kirimu Wakiso twakuli meeting time nnyo osegeera naye Kampala emisoso mingi nfuna bakuli meeting time security ogenda organiza abantu drive zakusasulira kufiirako obufiizi osegeera so nakyuzinga ewantu wensobola nze ng'omuntu nengamba kanfube ngoleraawo ekijja kikole ki afazali nanoonya abantebe road. Appreciate abantu nga tumaliriza abantu abakubeererawo osinziira wano ku BBS nasinza ku BBS basponsor bange okusookera ddala Century, Easy, Lighthouse School, Seguku, Sulam Motors, Forest Resort, CFK, bonna buli kisi yakwate kubona agamba Sozo Properties musajja oyo wamaanyi nnyo muvubuka ya supporting omuvubuka bonna n'abawagizi bange okusingira ddala abagambye tomudi bino ebisoolo tetubiraba osegeera tebirinawo
nfuna ate awo bebasingira ddala. Naye singa sinkuba bantu walogenda basa nali ngenda kugoba abantu, nali ngenda kukola history anti nze nkubuulidde nze twagabanga flyers nyumba ku nyumba nga nina abaana bakeera mu Lweza, bakeera mu Gundi, bakeera nentuka okwebaza ttiimu yange. Nze sirina nnyo naye nyina bakyali bange, bo bakyali bange bambeereddewo mu mbeera eno. Mubimanyi bya concert kati ensolo givaamu bwenti, omuntu nalowooza tomundi kati agikubye alina ssente empitirivu kitegeere naye nga weerabidde nti ku 1500 tiketi ezasooka okufuluma mu field byonna byonna zagweramu expense. Ate zino ssente zogenda okolekitinga ku mulyango era waliyo expense era waliyo balance okategedde. So kati just ffe kyetwali twagala okukola, we need to make a statement agamba nti omusajja gye twakoze kati omusajja tubadde tumunyuma ate era Mukama watuwa enkuba kubanga agituwadde nga mukisa nti teri sho zitera kukola muki enkuba y'amaanyi. Nfuna buli omu atya nkuba, buli omuntu ani atwatira enkuba, ani atukola ki, naye ate we yatonye munnaye abantu ne bajja ne beddugaza. Nange kye nakoze ne ngamba omanyi ngenda yimbira mu bigere. Awe nange mbadde nzija ebigere watuuse otya ate okuyimbira mu bigere muganda we. Munnaye abantu bange badde beddugaza. Aya. Natunudde ku ngato z'abantu. Nwagala nabo bafaanana. Ngato z'ebbeeyi zi Jordan zaani. N'abasajja bali awo sebo bazze kumpagere nga naye kati nze sebo nze bandeese bansitudde. Muneme erinnya Mbisooto, Musimane bansitula banteke ku stage. Nolengera engato z'abansitudde, nolengera abali wali eri bennengerako nga buli omu akola ki. Mbaga omanyi muteeke wansi. Zino engoye nazisasudde. Bajja zooza tegeera neninya ku stage bayo oluyimba lumu nga nengatte mmenya nenjijjamu nenga bamanyi nzeyimbira abantu bange nebakuba endongo mu kagere. Okyasobola oddayo mu byennyanja esaawa eno okoze okussayo abakozi n'okolayo ka bizinensi naye ebyennyanja obuzibu ebirina byetaaga time olina obaawo byetaaga monetization olina obaako lwansonga babibba bitta ssente bisobola okufa omulya milioni 10 mu nfo kitegeera mu lusuulo olwo nga tozirabako ebyennyanja olina bibaako olina obibala gy'obisuubudde n'obibala w'obitundidde n'obibala okategedde ebyennyanja nga tusoge tulimbe